Ekigambo kya Kano Kizza Besigye buli omu kimukwatako olulwe. Nze ng'omuntu nalaba Kizza Besigye engeri yakwatibwamu teyansanyusa. Era nabadde nsoma ku mawulire agamu nga Besigye asussa emisango 120 yakwatibwa waneeno ng'omuntu naye nga tejjonna ne120 twana gumu gwali gumusinze. Era agenda akola ki agiwangula. N'olwaleero ali mu kkooti. Naye omusajja gwe bawozesa state gyalimu ddala etakubeera ku kitanda mulago. Ne bamuzunza bwe bamuzeeno neŋŋamba nenyayira okwebaza mu ngeri eyo neebazi bannange bonna abankyukakyuka be twawadde nabo mu kumusabira. Twali tusabira Besigye yekka okusabira aba political prisoner bonna. Wini yagenda ekigo kyayogedde n'empulira nga banne natuna okutambulira wamu yagambye banne Kizza Besigye yabagamba naye munsibidde waneeno naye nze njala kulya emmere ne baprisoner bannange banna political prisoner. Bobi emmere gy'alyako ne gyandyagadde. Kati nalabanga ekintu tekitukolera bulungi. Gavumenti erina omuwa obukuumi musomesa. Emmere gy'alyako awo n'eya Bobi nga yandyagadde ogiryako. Naye ndowooza ne gavumenti erina okutwala obudde wadde ng'ali mu kkomera naye ate erina omuwa obukuumi kubanga nammwe bennyini mwe bali bangi abalina essanyu nga balaga nti bamulumirirwa abayinza okugendayo eyo ne bakola ekintu kisobole ate kyangu nnyo okumuwayo emmere yekka ng'omuntu eneemutta. Era twe bangi bafiidde mu makomera. Gundi yani ono omuganda wange Ssegirinnya yali mu kkomera Alan Ssegirinnya yafa Alan waali abo kitegedde. So kiba kirungi omuntu n'omuleka ne freedom ye gaboneka mumukutte mu bukyamu tebinagoboka kafuna musango kuba Besigye tanda musango ali ko musomesa. Yes naye kati nze njogera ng'omuntu wa bulijjo kiki kye bamukwata nakyo ddala ekiyinza ogaa nti kino bagamba mundu yagisaba ku airport ez'emirundi ebiti nakyo tekisoboka. So naye nze balengera ogamba nti ab'opposition ffenna nga twekumye nga tukulembera wamu Robert Kyagulanyi Ssentamu yakuŋŋaanyiza buli omu ne tukuŋŋaana wamu ne tusabira muganda waffe oyo era omutima ogwo gwe baalaze nga tukuŋŋaanye ng'ab'opposition nsa tugende nagwo mu maaso. Omukulembeze omusobola omulonda twali aganye tulina omulonda naye n'okulembera eggwanga lino bannayuganda batwisiganga abantu ab'opposition. Era kizibu okugamba nti banayogera n'opuwa FDC bikoze bitya bagamba ab'opposition oba kitegedde oyinza n'okulaba nti waliwo ekibiina kye bayita opposition which is not there kubanga nagenda mu kkomera gwe bakwatidde mu FDC gwe bakwatidde mu NUP gwe bakwatidde mu bibiina byaffe ebirala bino ebirala bonna basibira mu kkomera ki lyerimu nga bwenna ab'opposition oba political prisoner. So ndowooza abasibe engeri gye beegatta awamu naffe abali eno wabweru bakyaliko wabweru naffe twegatte ng'ekibiina tubeerenga wamu tulwanyise gavumenti eno tujja kukola ki gikyusa. Naye singa tunasigala nga tweyuzaayuzaamu manyi omulabe waffe yayagala mukubagane yenkola ye ate nadde eno n'agamba Innocent olaba bw'oli omusajja akukozesa ate wena buli mu pate yeemu nga nawe okuba oli nga tene adda newooli watta omusange naye amugamba Innocent oyo akola ki akwogerako kino ng'omukuba kati omutali okubagana mwekka nga munafuwa kubanga no struggle buli mwana engeri gyagirwanamu tulimu bannaffe abasobola okulwana nga bagenda ne beekalakaasa naye bulimu bannaffe abasobola okudda ku media ngaffe bwendi waneeno nenjogera ku normal TVs nenjogerera nendaga obukyamu bwaki bwa gavumenti. Mulimu bannaffe abakozesa social media mulimu bannaffe ababeera eri wansi ku kyalo nga gyagamba nze nja kulonda bulunzi wano era sobola kwogera kigambo kyonna kirala ffenna tubeera mu struggle y'emu. Kati gwe bwandi bw'osobodde okwekalakaasa oba osobodde okuva n'olaga obutali bwenkanya abo ku street ate n'ovumirira oli ayogerera ku radio oba ku media oba nga akubagana wekka. So nze ndowooza buli mwayo appreciating era ne ngamba baganda bange bannayuganda munajje muli eyo abasajja bano batunyigiriza time tuse tubasosole. Yes kati ate wona okyogera bwotyo tolinayo obudde bugamba nti NRM ayinza okukyuka. Mulimu kankuli abagala enkyukakyuka si opposition bokka ne mu NRM muli basajja bawagira nti enkyukakyuka etuuse era bagyagala gyebali. Awo wenyini Innocent wembadde nzija mbadde mugamba ekya President Museveni okutandika transition abeere ng'awaayo obuyinza mu mirembe. Mau yavaayo n'akyogera bwe baali mu lutuulo olw'eggulu waliyo n'omubaka eyakisaba agenda akiteeseeko akomewoko n'ebbaga eryo. Abampuuga bwe batandise obitambuliramu bonna obalaba ng'omulama bali ku transition ebigambo ebibavaamu n'ebiva mu bantu mmwe be mwagala bawagire transition ate bikanga
Naline omugenzi Kasirye Eggwanga mu 2012 namukyalirako mu Camp David yaŋŋamba ebigambo bino nga mubuuziza ani president gw'osuubira okuddako n'amwogera bwe namubuuza lwaki oyo naŋŋamba anti bwe tuwulira abantu nga bagamba nti kabiveeko tubalage tulye embuzi zaabwe tulye emmere yaabwe naffe ensonga lwaki tufulontinga oyo asobole okukuuma embuzi zaffe akuume n'ebintu byaffe olowooza ebigambo ebiva mu bantu wano wakati nga mwagala transition mujagala theoretically oba eri practical ng'abawagizi bammwe bakangakanga n'ebigambo neyanziza nnyo transition si y'abantu ba Lubatu transition ebeera y'Abannayuganda oba bannansi bonna including n'abo bennyini ababeera mu nju y'oyo gwe bajjako obuyinza ne babuteeka mu mulala because kiyamba ffenna kyova olaba owabeerawo transition nja kuwa example ya Robert Mugabe nga bakamuwamba abantu nga bamaze okweyiwa ku nguudo amagye ge gawerekeranga abantu okubawa obukuumi bwe kityo bwe kize nga kibeera transition yaffe ffenna so okutiisatiisa okukangakanga noga tujja kubamalawo ekyo kyo kyandikomye si kirungi kubanga bw'ogamba bwotyo tujja bamalawo tujja bakola kino kati ne bali nabo bajja kwekengera bagaye naye abasajja bano nga tujja bayamba mu transition batutte so mu kaseera kano Bannayuganda balina okubeera ekitole so siku tiisa ate kino because nja kubuulira nti million almost 5 ziri mu Uganda wano ogenda kweganga nti 15,000 z'abantu ze zikijjanya tezuwera na 15,000 tezuwera lwaba nti Bannayuganda bayinza obutakitegeera but that's the fact 15,000 eziddirira be bano ba agents abakolera bali baba abantu so naye nga nze njagala kubagamba nti ba judges ba ministers all those abayina ebitiibwa mu kaseera kano nti mulina okukozesa okusoma kwammwe n'obukugu bwammwe nja kuwa credit high court yagezaako okubaako kyeteekawo abantu kwe bayimirira naye muleke okukozesa okusoma kwammwe ng'ate mutulaga nti mu mitwe temuli kirimu ensi nga Tom bwayogedde ensi eno tulimu 8 billion emyaka 15 billion 8 wajja kubanga tewakyalimu na muntu omu almost 8 billions kakati kiki ekikuleetera okutulugunya omuntu oba okumusalira omusango oba okukola ki ng'olina emyaka emeka mu nsi oba wonakeera n'onzita oba n'otta omuntu ne bamusiba n'afiira mu komera Segirinya yagenda bwe yamala okugenda kati wazeewo omulala era yajja naffe tugenda kati bwe tutyo bwe tulina okuba nga tuwangaalira mu nsi so meanwhile nga tutegeka engeri gye tulina okukyusa ensi eno namwe bekikwatako muleke ate okweswaza n'okutuswaza ffe abalabira ewali eno gye tubeera gye mutamanyi omusajja omulaba muyi nina example gye nali mpa abantu nga bakayisa sente zino 1.7 billion bwe bayisiza mu mateeka ne mbabuuza okay mateeka naye gwe morale mu ndowooza olaba nti okukwata sente y'omusolo n'ogigabanyizaamu nti olw'okuba kiri mu mateeka kyolina okukola bwe bakugamba nti tema omuntu kiri mu mateeka gwe mukulaba okuko morale because olina okuddamu n'ogamba nze jaji amateeka weegali naye omusajja ono muyiyi yes etteeka ligamba addeyo eruzira naye muyiyi so muleke okulaga nti amagezi temwasoma nga tetubawo ebitiibwa ffe tubeeremu ne twewuunya ne tugana naye sukoleke tetuganye waliwo force eriwo waliwo
amateeka gemuteekawo gyoli amateeka gaveeyo waggulu naye obuntu bulamu bwo bwalagawa omusajja ng'amaliriza ku nsonga eyo ngenda kusaba kino kati point gye tulimu mu Uganda wano olaba Kenya yavuddeyo USA yavuddeyo buli wamu bali mu kuvaayo omumwa bagusonga mu Uganda we tutuuse wano mmwe abeefuula ba minisita mulina okukimanya nti we tutuuse wano tutudde ku kaseera k'okukola decision kati kijja kuba kiri kuffe oba tulabe ebizibu ebiyinza okukivaamu. Musomesa omuntu yandirowoozezza ekiri mu Uganda essaawa eno nti Uganda yandiba terina bagiwalana kiringa ekifaananyi ekiriwo ti President Museveni emyaka gy'amaze Uganda erabika terina bagiwalana tuyinza n'otuuka okugamba nti abalamuzi bandigenzeeko mu luwummula emisango tegiriiwo ne mu position mu dakiika nga 2 okiraba otya gwe kubanga ndabanga abagamba nti esiga eddamuzi terina kuwozesa abantu President Museveni talina kwekengera balabe talinayo mulabe n'omu ate buti buyinza oba atambule bw'atyo ng'ensi eri free nnyo Uganda eri free terina balabe njagala nkugamba muganda wange nga tutuze ku bwaffe obw'obuntu kabeere gwenzina nga bali wane naffe tulina balaba tuwalana n'ekisinga mu byonna obakwasaganya otya genda mu family uweze kwetana ndi mu family wake uwo mu family mwova mulimu atagana kukolabako naye gwe omumanaging oti ogenda mu kubabukuba ebikonde na kumukuba nti kye batulaze bulijjo kye tubagamba nti solidarity kintu kikulu nnyo weero wakyaliyo abagamba nti onatulyamu naye nga akaseera waliwo akaseera we katuuka nga mu butuufu mulina okukwatira wamu muguse ensonga yawo mbawa credit however ekintu mwakigenzeemu a bit late kiba kyabulabe nnyo mu kaseera bwe kati kaseera kano bw'otunuulira pulezidenti w'eggwanga lino mutera okugamba nti emyaka wegende kula ofunamu ku ntondo kati pulezidenti waffe ayinamu entondo jjajja kyova olaba bw'otandika okukola yenalabye nga bikolebwa for example ng'okwambala uniformu okukola ziparedi ajja kukola orderament mu bakwate so abantu ba opposition weero mwakoze bulungi mwabeereddewo munnammwe but wakyaliyo ekibanja ate nze kyesitagenda kubagamba wakyaliyo ekibanja wakyalimu mumwe abakyalowooza nti everything is okay bakyalimu opposition within olugendo lukyali luwanvu okulwanyisa regime ebadde wano for 4 decades sikuzukuka mutolo nojja wano nga bwe tuzze wano emyaka 4 emirandira gibeera wala nnyo ebeera tap road C5+. So muyina okwenyweza muyina okwesiba abiri muyina okutunuulira amawanga amalala gabikoze gatya nabadde ekire wange nga ntunula ebintu ebigenda mu maaso nze nga nze nimpuliramu okutya ng'omuna Uganda nga bigenda wa Congo oba wano wennyini nga mbutuufu ntya ekintu kyenajjukira naga naye passport yange oba eriwa yes mwagala kudda kuba kakati abantu abakulembeddemu okulinnyirira rule of law abamu tubamanyi balina amaka gaabwe bweru baye abaana baabwe tebasomera wano abaana baabwe bali wabweru bino ebintu biri intentional biri calculated nti nze famire yange eri wano era natunuulidde ebintu bwe nti neŋŋamba
obanjo ininge ba tomusange bano tuwaniriza n'essanyu lingi no si joininga kibiina kyammwe naye okudda ku side y'abantu mu kaseera kano kikulu ekyo I want to be clear abantu bayinale mu bananga batulaba n'abaki tukirize nti bwe kuba kwengera waliwo ekyengedde ekirabibwako abantu bonna abo boolaba abalimbira mu kamera abagezaako okusiiga akazigo amazima gali nti mu mutima bamanyi ekituufu kye balemeddwa oba kye batya kwe kusaba president akole smooth transition because tetwagala kulaba musaayi wano ekyo kye kibalema okwogera ne baresortinga agamba nti kati nze ndi minisita famire yange kanjiyize bukyali UK wawa ebyo byonna tubimanyi naye kati ate saasira ffe saasira abantu abalala abali mu kaliba yaffe nze atayida capacity ezimba e London because we know in case wabaawo okulinnyirira amateeka ne constitution ebiddirira ffena tubimanyi kiyinza obutakutuka leero in fact abantu abamu tebamanyi nti akaseera bwe kaba katuuse bano bayinza obutasobola aba opposition wano e Uganda muyinza okubateekako amaanyi ne batasobola naye nga n'owulira nti ADF yawambye n'owulira nti amagye gafubutuseeyo gawambye n'owulira nti ate UPDF oka betemyemu ebiwayi nga 6 bali mu kuwanyisiganya ng'ekiri e Sudan kyengezaako point gyengezaako okulaga bana Uganda ne bayenale mu bannange n'abaagala enkyukakyuka bana because ffe mpieri tugamba twagala buyinza kiri nti akaseera tukirize katuuse 40 years nabadde ngezaako okunoonyereza emyaka 4 mu kulembeze yali atambuddeko nnyo n'agenda mu myaka 4 kiba kizibu nnyo ng'ogyeko okuba obwakabaka nga bw'osobola okugamba Saudi Arabia ne Fidel Castro 49 years Fidel Castro yes waliwo noono omusajja we Cameroon naye ndaba Paulo Mbia naye yasooka noono wa Central African Guinea Bissau Andiema so bali awo abasinga balemerwa ku 40 41 42 toyina garanti gy'ogenda okuweereza abatoloze nti you can exceed that time so kiri advisable okwewala consequences so by all means abantu baleme kulonda President Museveni mu aba PLO sigambye tebamulonda njagala bamuwabule because ekiriwo ffe tuli ba political scientist tuli ba political doctors tukebera tetutunuulira emabega ne tulaba ebiriwo ne tulaba ebiri mu maaso ne tupredictinga kyempredictinga akaseera katuuse awambibwe aweeyo obuyinza kuba tetwagala kulwanagana kukola ki akaseebera ddala ku ekyo nga mpendera abantu boolaba ebwera eyo abantu balina ennaku mu mutima banyiivu that's the truth bye batayagala kwogera abantu banyiivu mu mitima era abantu wakyaliwo amaanyi ago naye ne wamala ne wakola bwe wati tomwono mulaba wano ntuseka naye ayinza okunefuulira mu dakiika era ndowooza muganda wange wabadde gwe mbanyongereza kuba wadde walungi adagera ensonga entuufu era njagala tuke abantu beekazo mulina gold yes ebintu abitegeera bulungi nnyo mulimu amatabala ne boogera ebintu olwokuba owagira ekinu wagira aimlessly
no misleading community ne abadde objective innocent se muganda wange abekazomba kusabiri bakumpera akalulu baba tegululi mu njogera bakumpera akalulu kirungi nnyo kubanga oli objective kyali mwana muto ne yatisi so mumanyi bwezikola ki bwezitambula nenjagala kulya bannayuganda mwenna abali abatuwuliriza kituufu kiri nti neggwanga lyaffe nga bannayuganda ate Uganda tegenda kugwawo leero Uganda ekyaliwo nefe abagirimu kyusa generation yaffe yeriwo egenda kuba generation endala ekole ki ejje kiriza obagaana ebiseera bya Museveni biweddeko oba yagaba tayagala time ekoze eki etuuse naye nze kijagala ogaba bannayuganda mwenna abali eyo nti Museveni kyayinza okutukolera kyonna era mwana akyogeddeko Innocent ne mukita mwana honalebo okyogeddeko bulungi nnyo kyalina okukolera bannayuganda agende nga tusiimye era yeewumulire wakitulawe oba waliwo nekisozi awumule nga tusiima tumita jjajja wa Uganda kwekola smooth transition smooth transition akyogere mu Luganda okuteekawo empenda ezikyusa obukulembeze okuva mu muntu omu okudda mu muntu ki omulala nga ne omuntu gw'otadde abantu bajja muwagira bajja mwagala so sikuverize mutaddewo ono yono mutabani wange siti batunyulira mu ango nti era Museveni akyaliwo oba kitegedde mutabani we munnayuganda alina right okuyimirirawo ate bwe yesimba wadenga 80% naye tayinza kuddira nti yasikidde taata we tulaba kyali mu America mu nsi zikikozeeko waliwo bayitaga Bush senior yakulemberako America naye yalina chance gandi kamitamu gwe yaba abeerawo yamudizaako wabbali nga lugiro beera governor abo kiraba kali yako governor naye teri sajja nga bibiri obachi Jackson waliwo bibiri bakyali kimu kyajjukira bulungi Clinton yawe nayingiramu awo n'afuga mutabani we najja n'azimira ku musingi gwa kitaawe Bush Junior era yawangu n'afuga ebisajja bimeka bibiri peacefully kakati nze ndowooza Museveni yabadde atubeera wakiseeri eggwanga lino n'agamba lyakati batwagala eggwanga lyaffe libeere nga lisanyufu bannayuganda nze sigenda kubeera waliwo wa Zimbabwe kyeyakoze wa Zimbabwe yabadde baagala yani president ali e Zimbabwe Nangagwa baali bamengeti batatiza okukwata mu constitution yawo nga baagala bamwongere bajjeyo age limit simanyi term limit n'abagamba bannaye nti nze ku lw'obulungi bwa Zimbabwe sigenda kuddamu na kwesimbawo era emyezi gyange gibirayo emyezi ena bwe giggwawo nga nzira wabbali saagala mukwate mu constitution olw'okubanza omuntu oyo ayagalira eggwanga lye ligende ki mu maaso oba okitegedde so kati ne Museveni yabadde agaba ne mbafuza emyaka 40 ne time etuuse etandise okunafuwa kubanga mu butuufu ko kabuntu atandise okukola ki okunafuwa asobola okuddako wabbali kati bannayuganda tukole politics mulondo omuntu gwe mwagala nga twali ku muntu enanyigiriziddwa oba kitegedde oba w'emyalemu oba wa nupu oba waki nga tufunyeko brain endala nga bwe mwakola ki ajagala nga bwe mwagikkirizaamu kubanga history alaga tewaliwo mukulembeze yenna yali afugidde eggwanga ebbanga eddene n'alivaako ng'agambye okulaga plan omusikaawo ebintu bigenda okutambula nebisigala mu ssanyu mu ddembe ngenda okulako ekyamangunyo Libya nsi yali yeyagaza ngondo lumaliriza okusoma wabula omulimu gavumenti mwane ssente n'ennyumba nga ziba kukola weziri era buli mwayagala Libya egende mu maaso naye wa Libya bwe yalamu okutega plan entuufu yekizitinga ddi obukulembeze ani agenda okuddawo tugenda tambula tutya ebiddidde mu Libya mwabiraba Fidel Castro the same story okitegedde so abantu bangi abakulembeze bangi tubadde nabo abagendedde mu ngeri eyo so nze ndowooza nange nga ddeboozi lyange Innocent nti ekituufu kiri nti nga jjajja waffe Museveni oba muganda waffe taata waffe Museveni kyalina okukola kiri ekimu nga yagala eggwanga liffe sigale ligenda mu maaso kwe kuddira okuva mu byobufuzi peacefully n'alaga omusikaawe peacefully tono yagenda okuddawo kubanga sometimes abazungu tutera okugamba bw'olisistinga change will change you can't resist time we to sebe koze eki etuse kyenga tulo tenza ganze sijja kwaganya kusigala ntunula olunaku lwonna naye olwakagenda tukoze eki tukututte nga kusinga okoze eki ogudde so nze ndo kakafa nti time y'okukyusa gwanga ndofuna omukulembeze omulala yeeno era etuse sira badde musaba tatunyigiriza nnyo abeere bwa mirembe tufune abakulembeze abapya tugende mu maaso bwe tugenda fya muganda wange Kizza Besigye kibadde ogedde kuwali kyoba otandikirako omulemu ko katono tumala okukola ku ssente tugenda kukomawo tujja tandikira ku kya Kizza Besigye